mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo. Behind the camera is Ghetto Ambassador Anderson Asimwe. So mbebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Olunaku olwaleero njagadde mbategeeze ku mukisa guno ogwazze ogwa project eya Elevate ng'eri wamu n'abakulembeze aba 90 Funds basazeewo ne bagamba nti balisa omusomo ogenda okuyambako abaana mu computer studies ng'ate guli free. So gwe yenayina ayina omuvubuka nga tasoma asobola okujja n'engage nga musomo guno n'alaba nga asobola oku attending ate nayongera ku skill ye kubanga omusomo guno ofuna certificate eyo nga ateesa okweyimirira mu bitongole ebirala kubanga oyongera okufuna omulimu. So basomesa bagenda kusomesa graphic designing, basome web designing, photography, videography, computer studies ate nga byonna biri free of charge. Kye bakwetagisa kyokka ke kafaananyi akwako oba oyinza okuba toyina ndaga muntu nofuna omuntu akoyimirira kubanga bomanya baggeto embeera gye tuyitamu si nnungi naye ate tekitegeeza nti tetusobola kukulaakulana. So Elevate yasazeewo negamba nti egenda kukwasaganya abavubuka bonna mu Katanga ne mu Wandegeya babe nga bafuna opportunity eno ate basome. Okusoma kwa bwerere. So gwe kyolina okukola kujja kwewandiisa na kulaba nti byonna obituukiriza ebisaanizo then no registering nosobola okubanga bwe batandikira naye weewaayo. Baagala omwana oyo abadde tasoma omuvubuka atasukka myaka 3 ojje oatendinge ate osomere ddala okuguke. Bw'omala okuguka bajja kukuwa offers basobola okuforwardinga mu bitongole ebirala oba nabo bennyini basobola okuretaininga ng'omukozi waabwe. So motion graphics abakola cartoons abagala okukola cartoons abagala okusoma kuba bifaananyi kukwata video n'ebirala byonna bijja kubanga webiri. So tuli mukola ku project kwa nti etambula mu ghettos endala nyingi nange yani Anderson Ghetto Ambassador kulaba nti tukwasaganya abana ba ghetto basofunamu. So sinzenzeka nebaza omukulu Trinity nebaza n'omukulu Ivan lwa opportunity eno kubanga yatukwasaganyizza. So wa coordinator mbakode mwenna era ngo omukulembeze mu Wandegeya mbakode mujje tukwasaganyize wamu tuguse omukisa guno kubavubuka bannaffe tegeza gwe kikwatako ajje naye atendinge. Mbagala nnyo Mukama abongere omukisa.